Haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya? Neebaza Mukama olw'amakya amalungi. Ngulumiza Katonda atuwadde ekisa. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza ku lw'abazadde baffe, tukwebaza ku lw'abakyala n'abaami Mukama boowonya, abali malwaliro, abalina ebiripooti ebibi Mukama, abali mu mbeera enzibu bonna tukwebaza gwe abasisinkana era agenda obakyusiza embeera ogifula obujulizi. Tukwebaza Mukama ku lw'abakyala n'abaami abagulwawo bizinesi zaabwe nga bizinesi zaabwe zazzeemu okutambula obulungi. Katonda ow'ekisa twongera okuziteeka mu maaso go era nga tugulumiza erinnya lyo. Buli aweetaaga obugabirizi Mukama gabirira, buli aweetaaga okwongerwamu kapito Mukama gabirira, kapito Mukama ayongerwemu. Abo abalina obwetaavu bw'okufuna emirimu, abeetaaga Mukama okusimbibwa ku mirimu emirala, weewaawo abamu babagamba baddeyo okukola bagenda okutuuka ku mirimu gye baali bakola nga baba stoppinga nga n'emirimu emirala gyaggwawo. Katonda ow'ekisa tukwegayiridde, gw'amanya ebiro n'ebiseera, nga watuyisa mu muyaga ogwo mungi nga tuli balamu. Kano ke kaseera obeeko ebifo ebirala Mukama by'osimbamu abo abatalina we bakola, by'osimbamu abo abanoonya okukola, by'osimbamu abo abanoonya emirimu. Katonda ow'ekisa basisinkane, obakubire ekkubo wefikisa, obafikisinge Mukama, obasimbe awo basaanidde okusimbibwa Mukama, ate obafuule bannaggwano, obalabise omukisa akatono ke bakwatako Mukama okafuula omukisa. Katonda gwe ow'omukisa, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri oluvudde mu kitabo ekya Mikka essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'okutaano lugamba bwe luti, temwesiganga wa mukwano kanduddemu ndutandike bulungi. Teweesiganga wa mukwano, temulowoozanga mukulembeze nga mwesigwa. Wulira olunyiriri, temulowoozanga mukulembeze nga mwesigwa. Kuuma enzigi z'akamwako eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Olunyiriri lwonna nga gye luva ne gye lutandikira buli kigambo kiriko enjiri. Wulira eno gye lusembera, kuuma enzigi z'akamwako eri oyo akugalamira mu kifuba kyo. Niyaza wadizi, kuuma omumwa gwo eri oyo akusula mu kifuba kyo. Bino byonna bitegeeza ki? Obuteesiga muntu, wabula weesigane Katonda. Abantu bonna abajja mu bulamu bwaffe betusisinkana, betulaba, Bayibuli etugamba nti yagala abantu nga bwe weeyagala, yagala munno nga bwe weeyagala, yagala mukwano gwo, yagala neighbour nga bwe weeyagala. Naye Bayibuli tetugambangako okwesiga abantu. Bayibuli erikkirya wano mu Mikka essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'okutaano nti wadde oyo akusula mu kifuba kyo, bikka enzigi z'akamwako oba ggala enzigi z'akamwako. Baako bye weerekereza, teweefukumula wenna omutima olyoka oguwa omuntu omugamba ono wenna nkuwadde omutima gwo. Omutima gwo guwe Katonda. Yagala Katonda, Katonda yababeera omwesigwawo eri abo abantu bakuwa. Naye teweesiganga mukwano gwo. Abantu beesize mikwano gyabwe ne babala ne baba disappointinga. Kati batambula bawunuuna, beeyogeza ebigambo ebitategerekeka. Kankuweeyo ennyiriri endala ayinawo owandiika oba ogenda obikole Bayibuli ozirabe. Olaba ekitabo kya Dawudi ekya Zabbuli 118 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda zigamba bwe ziti nti teweesiganga muntu, weesigenga Mukama. Teweesiganga abalangira, weesigenga Mukama. Kati tuli mu Mikka egambye nti teweesiganga mu mukwano gwo, tolowoozanga omukulembeze nga mwesigwa. Enjiri eri wano. Waliwo benda bababuuka n'abantu babatimba ku profile piki zaabwe. Katonda yeka gwe tusinza omulamu gwe tugenda okwesiga, n'abakulembeze bagenda okutuwa gwe tuba twesiga. Bwe weesiga Mukama, n'abantu bakuwa bagenda kuba beesigwa gy'oli batya nti omuntu omu bw'ajja mu bulamu bwo
yimirya amaaso ga Mukama ge Mukama gwe mwesigwa wange gwe neesiga naye ku lw'omuntu ono azze mu bulamu bwange nze neesize gwe sigenda kumwesiga buli kyayogera ne buli kyakola njagala gwe Mukama Katonda obeera omujulirwa wange atuukirize ekyo kyaŋŋambye mu bulamu bwange kyayogedde nange kitudisikasinzeeko kitusazeewo nga Katonda ye mwesigwa wakati w'oyo gw'oli naye akusula mu kifuba kyo gwagwa naye mu relationship naye teweesiganga omuntu okitegedde abantu muli ku mawanga muli n'abantu mwabeesiga ne mubawa n'essente ne mubawa n'ebintu ebimu naye gamba obwesigwa bwammwe engeri gye mwabuwa abantu kati ge maziga ge mukaaba naye omuntu ng'abadde akukubidde akasimu oba alina byayogera oba alina bye yeetaaga okuva gy'oli oba akusuubiza okukolera ekintu nga yakakavaako gamba Mukama Katonda gwe nsinza omulamu Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo gwe omwesigwa wange era mbeereddewo mu bulamu bwange gwe gwentwalanga ye gwe mwesigwa wange asooka ensonga ono gyaŋŋambye bweti ne bweti oba one ssente zansabye tukole kino na kino beera omwesigwa wange gwe Mukama era beera masekati gange nga gwe mujulizi gwe mwesigwa wange kino kyayogedde nange Mukama gwoba okinyweza kituukirize kubanga gwe mwesigwa ye sisuubira kuba mwesigwa naye kyayogedde ngenda kikola ku luluku wakati wange naawe naye obwesigwa bwange bwe nassamu gwe Katonda gwe nsinze era mpadde omukka nga nkyali mulamu nkusaba gwe omwesigwa wange ono gwenkola na kino oba gwendiringa na kino Mukama akituukirize nga gwe mujulirwa wange nkugambye obwesige busse mu Katonda ojja genda weesomera emikko girabe yonna gye gwera ojja kulaba olunyiri olw'omusanvu erugamba kati olunyiri lugambye nti teweesiganga mukwano gwo ate tulina okubeera n'emikwano n'abantu naye obwesigwa bwe buteeke mu Katonda abo abantu baleese Katonda olw'okuba mwesigwawo obwesigwa bw'oteeka mu Katonda bujja kunyweza ekyo ky'okoligana n'omuntu oyo gw'olina nga mukwano gwo naye nga tomwesize abali mu relationship abaagwa mu relationship ng'obwesigwa bwammwe mwabuteeka mu relationship yammwe wakati wammwe babiri kyova olaba yabulekinga kyova olaba eyuuga singa weesiga Mukama n'abeera mu relationship yammwe ebadde ejja kubanga ejjinja kati gweyo ng'ekyayuuga buyuuzi kyusa omutima gwo weesige Mukama omugambe Mukama eno relationship gyendimu ono gwe wampa okubeera mu relationship naye simumanyi tulabaganye bukulu nina emyaka bwegiti naye yaŋŋamba alina bwegiti naye gwe omwesigwa wange okuva ku lubereberye nga sinnaba nakutondebwa mu lubuto lwa maama wange gwe wammanya era n'ontukuza nkwegayiridde nkusaba obeere olwo oyogera ne Mukama gw'osaba kusaba obeere omujulirwa mu relationship eno era enywere nkwegayiridde oyo gw'osaba ajja ginyweza si mwana wa muntu okulimba nti bw'ayogera talituukiriza obwo bwe bwesigwa naye abantu bawadde abantu obwesige n'atuuka okola essente zonna ku kyeyo zaakola aziweereza omuntu ye alowooza oyo gwe yafuna amala laba otuukayo ng'akwanjaliza ngalo nga talina kyeyali akoze essente zo yazirya n'abamu babeekweka naye singa omuntu abaako kyagamba n'okoowoola Mukama abeere omwesigwa wakati nga ye mwesigwawo abeere omujulirwa era abeere omwesigwa wakati w'ekyo ky'okola n'oyo ndayira gijja kukutuukiriza ekyo kyayagala entiisa ya Katonda ono omwesigwa gwe weesiga ejja kgenda gw'oyo gwe weesiza okukolera ekintu oba gw'okwasiza okukolera ekintu gwe weesiza okubeera mu relationship naye gw'osazeewo okubeera naye obulamu bwo bwonna osazeewo okubeera naye obulamu bwo bwonna naye obwesigwa buteeke mu Katonda bayibuli egambye gwayagalo gwagwirana n'abakulembeze okuva ku Erosi 1 okutuuka ku wewaggulu bannaye bayibuli nnungi kyofula banjagala abantu mugera ne mwesiga abantu naye nga tisibeesigwa kati weesige Katonda omukulembeze ne waba wakyala akyusa ekyapa yakakuguza wano ne waba wajja n'ayita n'abala n'abagamba mune batondawo leeta nkusayiningire oyo ye mukulembeze w'ekyalo naye olw'okuba gwe weesiga oyo
ebintu byojja kusanga babikyusiza emirundi 10. Weesige Katonda. Omuntu nga si mwesigwa kankubuulire gwe weesiga Katonda ajja kuba mwesigwa mu ggwe. Abalala abateesiga Katonda era aleme okubeera abeesigwa gy'oli gye bali bo. Sirina budde bwe nnyinza kunnyonnyola kintu kino kusukkawo wano era olw'obudde obutono sisobola kusukkawo wano. Naye gwe abadde yeesiga abantu kyusa obwongo bwo, kyusa kati tandika okwesiga Katonda era Katonda abeere omujulirwawo kuba ye mwesigwawo mu ebyo by'oyagala abantu bakolere. Abantu bagenda kuba beesigwa nga Katonda yabakolera yabafuula abeesigwa gy'oli kubanga gwe wafuula Katonda omwesigwa. Natandise nkugamba Katonda atugamba okwagala abantu bonna naye tatugamba okubeera okwesiga abantu. Ebyawandiikibwa byogera nti twesigenga Katonda yekka. Nkuwadde ebyawandiikibwa biri mu Psalms 118 verse 8 verse 9. Oyo yali Dawudi. Ye yali yamaze okkirozaako nti singa yeesiga kitaawe ne nnyina, njogera ku Yese, ne baganda be nga bali tebabaagala, Katonda teyandimulonze kubeera kabaka wa Isirayiri. Kati olw'okuba yeesiga Katonda, laba Katonda bw'ajja avaayo n'amwesigisa obwakabaka bwa Isirayiri. Bali abaali beesigaŋŋana omusanvu, maama waabwe ne taata waabwe, Katonda teyabalaba. Okiwulidde? Gwe bw'oneesiga Katonda, Katonda ajja kwesigisa abantu. Era abantu obwesige bw'olina mu Katonda bwe bagenda okuteeka mu ggwe naawe bw'ogenda okuteeka mu bo. Bannaaye njogedde nnyo. Abantu mwesiza abantu. Kati waliwo bani wagoniya ebyobufuzi eriwo. Oli agamaze ono kwenfiira, ono yeewaffe. Ogamba gw'ofiirako, abamu era mugenda kufiira mu abo. Mu bbanga tono mujja kulyayo abafa. Siri nabbi alagula. Naye njogera olw'okuba nti obwesigwa bwe obutadde ku bantu, ku bakulembeze, ku mukulembeze yonna gw'owulira nga toyagala na muntu amwogereko. Nkwegayiridde weesige Mukama Katonda agenda kwesiza abantu. Ekyawandiikibwa kiikino bwe weeyongera n'osoma verse ey'omusanvu mu Mika, nkuwadde omuwaaka. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'ekyawandiikibwa kino ky'otuwadde ku makya ga leero. Oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Ekigambo kyo ge maanyi. Katonda ow'ekisa, nsaba n'abakyala n'abaami bangi abalala bawuliriza morning breakfast yonna gye basanga nga babadde bakyusa obwongo bwabwe nga beesiga abantu, beesiga ebintu ebitaliimu. Abalala beesiga ba Katonda abalala atali gwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ke kaseera Mukama buli muntu akyuse yeesige ggwe. Buli muntu abadde alina be yeesiga. Eyagwa mu relationship nga yakyuka, nga relationship yafuuka ebizibu gyali, emirimu gye gyakyankananga gye yali yeesiga, obufumbo bwe nga bwagwawo kati buli mu kuyuuga, obulala bwasaanyizibwawo dda olw'okwesiga obufumbo n'oyo gwe yabufuna nabwo. Katonda ow'ekisa nkwegayidde basisinkane nga bakyusizza emitima gyabwe, emibiri gyabwe, ebirowoozo byabwe byonna nga basazeewo okwesiga ggwe. Bakolera obujulizi, ddamu obeesigisa abantu abalala. Ye gwe Katonda w'abalina omubiri bonna, ensi eno yo n'okujjula kwayo n'abagitulamu. Abantu bonna Mukama abakwesiga beesigise Mukama ebintu ebirungi. Kwe kusaba kwange Yesu. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga. Gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange ogwewa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ogase mu bitabo eby'obulamu n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunywereza, akwesigisa abantu, akwesigisa obugagga bwe, akwesigise buli kirungi ekiri ku nsi kuno. Naye ggwe weesigenga Mukama mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bampeera omukisa banjagalire olunaku olungi. Emmanuel.